Obukoga Bobi Wine bwaliko mbadde neewuunyiza jjajja amaanyi okugulira omuvubuka ono piki. Waliwo abagwagwa abatandise okusala ekigambo nti kitange Bujingo amaka yagaleka dda era asula mu hoteri. Teri kintu kibi nga kuba na mukazi nga musika omuguwa. Mumaliriza mwetuze obanga omwafudde. Kubanga omuguwa guno guba mbulagu. Odda ku kono yadda ku ddyo. Tewabawo success. Tugenze ku Suzani Makula. Era ng'omutima gwange gutidde nnyo. Sajja oyo nga mukono gamu. Avaako kkona njala. By'osobola okujja ku Kyagulanyi oyo. Ku bukoga bwaliko mbadde neewuunyiza nnyo. Nti aseseetusa atya okugulira omuvubuka ono piki ya $5,700,000. Kumbe waliwo eyeetega kaadi ya NUP mu constituency y'e Mukono. Ye yakedde n'agulira omuvubuka ono piki. Era Bobi Wine azze ku kitebe kya NUP nga tamanyi bya boda boda eno. Neba naye bw'okwata bannayuganda obujega ofuna ebintu. Oli n'agula piki n'agireeta n'agamba nze saagala na kubeerawo olw'okuba ayagala mumuwe kaadi y'e Mukono atuwonye omulambo gwa Nambooze. Kyagulanyi wakwata bannayuganda nze nkutya. Ku bukoga bw'oliko mbadde ntidde nnyo nti amaanyi ogajje wagaseseetuka $5,700,000. Nga n'abantu beerubigi baakulema okudduukirira wadde n'akawunga kakiraata. Bannayuganda bakulaajanira bali mu lubigi wali ennyumba bazisenze buli kimu kyonna ekyabwe gavumenti ekikomeza ekirese ku ttaka. N'olemererwa addoga nti obwana bwammwe mujje. Taamwe nga bwebadde egira musinziire wano mu bino ebizimbe bye twazimba mu ssente zammwe gavumenti zeetuwa buli mwaka. Mugende musome sitaamu esembayo. Oba tubagulidde ku ttaka eritaliiko nkaayana. Mugende buli omu ateeka okwensiisira. Mugosesetuka $5,700,000 ezigula bajaaji. Era omwana gaaganaga nteeredde ku mmeeza nti ebyekifere bigenda maaso. Bobi Wine tannagula ku piki. Piki eyo waliwo musajja agiguze yeetega kaadi ya NUP kwesimbawo Mukono. Information saagala musubya kaadi sijja mwatuukiriza mannya. Naye Bobi Wine vaamu obukopi sento zirina vaamu obukopi n'obukoga. Tandika okukola ebintu ebikwatwako leka okwetega ebifaananyi ebitali bibyo bagenda okulangira enkya. Bagenda okulangira enkya piki eyo badde togimanyiiko. Ate mbagambye kati mugenda kuyomba naye nze mba ne bwino. Kale muganda wange ensi piki eno oyinza obutagifunamu mukisa. Olaba tosobola kwetengerera ku magulu ga abiri onaavuga otya piki. Si zezo z'owulira nti yamutemyeko amagulu. Ate ebeeko piki ng'ezze mu mutima mulungi. Naye yagiguza omutuufu akukkuluma tebamuwadde Mason. So oyinza obutagifunako mirembe. Njagala kutaasa bisiraani biri ku piki eyo ojje weetwalira omukisa nkutwala ebweru ku bwereere. Nkuwonye ebisiraani bya NUP n'okwetega bye bataguze. Mwana oyo mukoga mumanyi buli eyamukolerako n'eyawangaalako naye talina kye yamuggyako. Mbadde neewuunyiza bw'aseesetusa omutima. Naye jangu nkutwale ku kyeyonsi Staffeva Uganda emirimu egimpadde wano beetaaga ba waitress ne bawayita ne bakiriina. Gwanga lya Kuwait bawayita ne ba waitress $2,000,000 bakiriine mu kitundu bakujjanjaba bakusuza bakuliisa vacation buli mwaka kyali kibaddewo ekyo. Ate nga akasente kooteekamu nga visa kuli mu ngalo ddala naddala ng'oli wakati wa myaka 21 paka emyaka 38 ne bw'oba tomanyi Luzungu oba tolina passport obwo bwe buzannyo bwabwe. Kale banoonyweko ku nooti 7 nooti 67 26 84 oba nooti 7 17 45 25 ojja kuba bafuna butereevu. Naye ebyekifere bikoleddwa Makerere Kavule tugenda kubisindika mu side headquarters kubanga waliwo okukukkuluma nti aguze piki omutuufu tebamuwadde Mason wadde ng'abala kaadi ya NUP mu bitundu by'e Mukono wadde yeegula. Naye ate si wandikozeeko ka Mason Bobi Wine toyinza kuseseetuka $5,700,000 zigula piki. Tosobola kuseseetuka miliyoni ezo. Ovaako kona njala bakubuuze bukyamaani. Na bonna abalya baakubeererawo. Nani gojjukidde okulekawo bojjako obutambi bw'ebisiyaga. Naye tutuuseeyo kaneesonyiwa internet kuba ate ebyama bye ndiyogera mu 2026 lwaki mbiyogera kati. Ate Kyagulanyi twagala weesimbe emabega wa General Muhoozi Kainerugaba. Kuba ajja 2026 CDF ajja kuba president bigano gemba kakasa tegakyaliko na kulimba.
tegakyaliko ntimbu lugambo muwoza ajja era mumwetegekere agenda kwesimba wayagala kalulu kamwe. Njagala kubalabula nti mu bisale empola kubanga ngenda kufaafagana nammwe. Omusajja gwe musalako ekigambo ali makaga atudde entende. Temumanyi bujingo bwayagala makula. Bantu mmwe singa mufuna omukisa ne musemberera ku bantu aba ababiri ne mutegeera omukwano gwe gubayisa mu kabu. Nze simanyi kintu ku nsi eno kiri awula bujingo na makula kubanga bujingo yatuuka gyalaga. Bujingo yafuna emirembe mu nsi eno. Kimwerabikane ku maaso ge. Bantu mmwe abasala omugambo n'abanoonyeza ku bantu content singa mufuna omukisa ne mubeerako ne bujingo ne makula essaawa obedda kiika 5 zokka n'otegeera omwana bujingo bwayagala makula. Njagala kubakakasa nti ngenda kufaafagana nammwe. Mwabadde kabaka yakomyewo temunneetondera abantu kati mutandise bujingo. Mutandise bujingo. Naye njagala kubajjukiza nti bujingo yaba megga ddala si gwagenda okusooka okuba megga guno. Nkyanoonyereza oba Teddy yali emabega w'abagwagwa bano. Kutandika okusala ku muntu omutuukirivu. Pastor w'abantu alyoye emyoyo. Nti amaka yagaleka dda asula mu loogi. Banange musale ku kitange empole bigambo. Ebintu ebyo ngenda n'embiraba ne binyiiza. Ne binyiga omutima. Kelvin nadda wanzo mwana gwe bazaala obukulu. Ne mutandise okukola ensasagge ewa kitange bujingo. Ngenda kufaafagana nammwe. Kubanza amawulire amatuufu ngalina. Nilo nasemba yogenderwa bujingo mukwano gwali gubasaza mukabu mama Susan gyali tata bujingo gyali amakaga teredde ntende ngosinika binyo. Suzani makula pastor omutadde ku sport feba analyst wetuli tusoma okuva ku body language eye contact tusobola okusoma omubiri gwonna owadde ensi believability ate ne pastor simusiru ne pastor kati atulamu yekka ina byalabanga tali naawe ubadde kakazi kakabi olabika bulungi olumiza abateesi buli kintu kitambula ku muzuuli kakati pastor omumalamu amaanyi n'abantu batambuliramu ozatayagala abaana balalo zimbe byo na pastor bujingo gufuna lubuto pastor naye ayina we yeggalira nga toliiwo naddamu emboozi z'ababbini ajja ziddamu nga toliiwo kubanga buli lusaawa omukulyetingira doubt mu buki obulamu bwo obwayita omanye abalenzi ffenna abalenzi batiitiizi abalenzi tutya kyova olabanga abakazi mu Afirika tebeeyabiza abasajja byama abasajja byama babitya oyinza okwagala oba tugudu n'ogamba omulenzi omunange we nali 16 ne twekola ne kazini wange ate olwamala friend we nga naye anjagala naye nga in line of confidence mugenda omala emboozi ng'omulenzi adduse agamba fe abasajja tuli tufumiintiriza nnyo ku ebyo yalinamu owaatano mu ebiri kati ali ekinaana mugumu kubafa abalenzi okwebaka ku mukazi ng'oli 25 oba 30 omukazi ng'ali 50 omanya nno oli buvubuka wabanga omukazi si yakuleese mu kikolwa naye weeveemu ng'oli 20 okwana omukazi ali 50 kizibu nnyo mubalenzi kizibu era nsi sikifunangako nze ŋŋendera mitende kati abakifunye batono omulenzi nti omuwala nti olaba obeera mwesi 1 omuwala ng'ali mwesi 6 n'akulema just abawala baba ne kirasi bayintimidatinga abalenzi so omusajja kyangu okutya ne pulaani ze ne zikyuka singa ayimagininga by'ozookola this is why tosaawasa mukazi ng'abadde yeetunda n'agamba amanya kiyinza okukuba omutima ewala ne pulaani ne zifa Susan Makula kwata $5,000,000 oweereze ichuli mugenda nembagamye tunembinyoma naye weetaaga ichuli wajja oli eno kati Susan oli wano okinavaamu ng'oli wano nga pasita akulekawo